Jjajja wa Shiba Kalungi eyadidde Shiba Kalungi mu bigere ku Team No Sleep Rahuma Pinky agenze mu maaso n'okuba nti ashootinga video enkamba olunaku lwaleero. Video eno bagiyita Superstar Wantama Superstar Wantama ze Wantama yagenze mu maaso n'okuba nti ashootinga video eno oluyimba olugenda mu maaso n'okuba nti lukonna Queen Kama Swaga mama mpola ne mawulire amalala nga Gravity omutujju amaze okuba nti ata video ye emanyikiddwa nga tusimbudde yayogedde nga Bebe Cool bwe yagenda mu maaso n'okuba nti amukuba ekikono nga yakatandika okuyimba. N'agamba nti Bebe Cool yagamba yamugoba ku stage nga amugamba nti yes va ku stage nyimbe ye n'ategeera nti industry eno erimu ekikono. N'agamba nti abantu bwe batyo be bagenda mu maaso n'okuba nti bakutogera ebitone. Bebe Cool Gravity ne Bebe Cool tusobola kubateeka ku muguwa gwe gumu. Agamba nti yefala yeefula mulungi naye alina omutima mubi. Who's Bebe Cool, who's Gravity omutujju, and who's Rahuma Pinky, who's Shiba, bye tugenda okuba nti tukutuusako right about now. Ntukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bakutantambira Kimso Nambaluni Kiboya Maxud Kiro Made in Uganda. Webale kuba nti otambula nange gwatambula nange nkuusamu nnyo ekitiibwa mukwano. Webale kuba nti onjagala, webale kuba nti wefiiriza budde buno okugamba nti nja kutambula ne Nambaluni Moja Kiboya Maxudi Junior asobole okuba nti antuusaako ebigenda mu maaso. Nga Gravity yakamala okuba nti ata video ye empya emanyikiddwa nga tusimbudde omuli omusajja akyasinza okuba nti asoma ebirango n'ebiramo ku nnyimbe, asinza okuba nti ayogerera emikolo gy'okulumbe mukulu Jemba agenda mu maaso n'okuba nti atraininga ku TikTok ko gata Twitter ne social media platforms ezenjalo Facebook, YouTube n'ebisigaddewo. Omusajja ono Munnamasaka agenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo ng'asoma abafudde. Gravity yamukutte n'amuteeka mu video eyagenze mu maaso n'okuba nti yetambula. Newankubadde nga byonna biri bityo, Gravity avuddeyo n'atunnyonnyola ku musajja amanyikiddwa nga Sally Moses oba abasinga gwe tuyita Big Size Extra Bebe Cool. Gravity avuddeyo n'agamba nti mu industry oba okola ebintu ebyenjawulo osanga abantu bangi. Avudde n'agamba nti Bebe Cool y'omu ku basajja be yali alabye ab'ettima. Gravity agamba nti Bebe Cool yalina omutima omubi natural era temumulaba ogenda mu maaso n'okuba nti akyawa banne. Oyinza okulowooza nti bwe yeeyita Bebe Cool mbu ali kulu, kumbe omusajja oyo yali tafu. Gravity avudde n'agamba nti Bebe Cool yagenda mu maaso n'okuba nti amugoba ku stage n'okumuma opportunity okuba nti performing n'okuba nti showcasinga talent ye nga yakakola oluyimba oba nga yakakola remix ya Walumbe Zaya. Oluyimba olwo lwali lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Principal Job Paul Kafelo. Oluyimba luno lwakolebwa dda mpola. Gravity omutujju yagenda mu maaso n'okuba nti aluddamu alukuba ewadidi ne lufuuka tabo njerere. Wabula nga Bebe Cool yagenda mu maaso n'okuba nti underestimating amanyi ga Gravity omutujju. So ono muvubuka yamu opportunity okuyimba. Bebe Cool yamugoba ku stage n'amugamba nti vaawo njagala kuyimba. Yes njagala kuyimba. Abantu ne bagamba nti leka omwana ayimbe. Bebe Cool n'alemerako paka crowd byasalawo Gravity omutujju n'ayimba. Gravity avudde n'atugamba nti Bebe y'omu ku basajja abalina enzikiriza, y'omu ku basajja abalina emitima emibi, y'omu ku basajja abatagaliza era nga Bebe Cool tasanidde kuba mu industry eno. Kino kikulaga nti obulyawo Gravity alina obutakwatagana ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool. Waliwo omukyala amanyikiddwa nga Spice Diana yagenda mu maaso n'okuba nti anoonya Bebe okumusaba kolabo n'okuba nti obulya amugezako okuba nti amusaba omukono. Bebe yagenda mu maaso n'okuba nti ignoringa omuwala amanyikiddwa nga Spice n'amuleka ku tayo. Bangi abamuwerako obujulizi. Waliwo producer amanyikiddwa nga Kaliwiji akugamba nti Bebe Cool wanzikiza. Waliwo producer Remix agenda
agenda mu maaso n'okuba nti yevuma Bebe Cool newankubadde nga byonna biri bityo Bebe Cool tanaba kuba nti adiza Gravity tulindiridde anytime from now okuwulira Bebe Cool kyasobola okudda mu Gravity nga bwe yadda mu Spice Bebe Cool yagamba Spice nti sawa zino osajja kudde sobola n'okuba kolabo so ebifa ewa Bebe Cool ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Gravity omutuju omukutu gukyali gumu gwa Uganda mu Kamoli ngenda kusaba subscribinga genda mu maaso n'okuba nti subscribinga tutambule ffenna era nga oliwaddemu kuba nti osharinga video eno now nga nzikiriza nsobole okujja ewa Gravity ne Bebe Cool nkutwaleko mu team No Sleep omuwala wa team No Sleep abasinga omuyita mujja wa Shiba njogera ku muwala omupya Jeff Chiwa gwe yakasaininga mu team No Sleep omuwala ono simulala mumuyita Pinky afuuse topic mu majjo abantu omwalo no agenze mu maaso n'okuba nti ashootinga video y'oluyimba lwe olupya olumanyikiddwa nga Superstar wantama nze wantama oluyimba luno lupya oluyimba luno abasinga obungi bagamba nti obuliawo Jeff Chiwa yabadde asindika obubaka bona omuwala agenda maaso n'okuba nti asindikira obubaka Shiba kalungi ogezaako okumulaga nti obuliawo mukama we yamugamba nti yamutama n'ebisigaddewo video eno bagikutte newankubadde nga ate Shiba kalungi agenda mu maaso n'okuba nti akolima Shiba agamba nti omwaka guno neetaaga okubeera neetaaga mukama okumbeeramu n'okusobola okuba nti mbeera strong osobola okuba nti ntambuza ebintu nga bino okubeera nti bibeera Shiba agamba nti ajja kukola nga bwe kisoboka okulimeninga ku top n'omuwala ono agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akola mpolampola lwakuma Pinky waliwo obwino gwe tugenda okuba nti tubatuusako lwaki batwagala ne Shiba lwaki Shiba afiringa insecure nga Rauma waali nabyo tugenda ku maaso n'okuba nti tubikutuusako mpolampola teweerabira omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli sigala wano tugenda kuba nti tukutuusako ebintu nga birina okuba nti bitambula Bampitantam Jimso Rich Boya Rauma yatadde video oba like yasutinze video egenda kuba nti efuluma so mumulindirire nsobola okuba nti mulaba bye bye for now katukomewo nateera